Wali ekisaawe Kololongo omukulembeze w'eggwanga lwalayita olunaku olwaleero avuddeyo n'alabula abo bonna abava mu mawanga ag'enjawulo okubeera nga beeteeka mu nsonga za Africa. Ono era mu ngeri y'emu akunze abakulembeze banne okubeera nga beegatta wamu okuba nga bagoba abagwira mu Africa. Era mu lunaku lwe lumu era mu kifo kyekimu lwalayiziddwa ng'omukulembeze omuggya ku kifo ky'obukulembeze bwa Uganda. Asifu Sekyunga yabaddeyo katwa ebisingako kwebyo. Leero abantu ab'enjawulo omuli abakulembeze b'amawanga 7 abakungu okuva mu gavumenti awamu n'abakiise okuva mu mawanga ag'enjawulo bakedde kweyiwa ku kisaawe kya Kololo Independent Ground okwetaba ku mikolo gy'okulwayiza omukulembeze w'eggwanga ejja Yoweri Kaguta Museveni ng'ono yalondebwa okubeera omukulembeze w'eggwanga mu kisanja kya 2016-2021. Emikolo gy'omulundi guno okwawukanako n'emikolo emirala egy'okulayiza omukulembeze w'eggwanga gyetabiddwako abantu balubatu ddala okwerinda ekirwadde kya COVID-19 era ng'abantu 4,000 bokka be baayitiddwa mu kifo kino. Ye omugenyi omukulu olunaku lwaleero nga ye Yoweri Kaguta Museveni asimbudde okuva mu State House Entebbe ku ssaawa 5 ez'okumakya bw'atyo n'ayolekera e Kololo ku kisaawe awabadde emikolo gy'okumulayiza. Museveni era olutuuse aniriziddwa oluyimba lw'eggwanga era ono n'atandika okulambula eggye ly'eggwanga oba mu lufuutifuuti lye bayita Guard of Honor ate olumaze akulira akakiiko k'ebyokulonda mu Uganda Justice Simon Byabakama asabiddwa kukulemberamu emikolo gy'okumulayiza era ng'ono mu maaso g'abantu wayitidde Yoweri Kaguta Museveni era Byabakama ayaniriza abagenyi bw'atyo n'ategeeza ng'akalulu bwe kaali ak'amazima ko n'obwenkanya. Article 103, Clause 4 of the Constitution and Section 4, Section 57, Subsection 4 of the Presidential Elections Act, which stipulate that a candidate shall not be declared elected as president unless the number of votes cast in favor of that candidate at the presidential election is more than 50% of valid votes cast at the election. Accordingly, candidate Yoweri Museveni Kaguta, having obtained 58.38% of the valid votes cast, was declared elected president. On behalf of the Commission, I do congratulate you, candidate Yoweri Museveni Kaguta, for being elected President of the Republic of Uganda for another term. Byabakama olumaze okwogerako eri eggwanga ayise Yoweri Kaguta Museveni era olumaze n'ayita ssaabalamuzi w'eggwanga lino Justice Alfonso Owiny-Dollo gw'ayanjulidde Yoweri Museveni ng'omukulembeze omuggya bw'atyo n'atandika emikolo gy'okumulayiza ng'omukulembeze w'eggwanga mu kisanja kino ekya 2021-2026. Yoweri Kaguta Museveni, swear in the name of the Almighty God that I shall faithfully exercise the functions of the President of Uganda and shall uphold, preserve, protect, and defend the Constitution and observe the laws of Uganda, and that I shall promote the welfare of the people of Uganda. So help me God. Ono olumaze okulayizibwa bw'atyo akwasiddwa ebiwandiiko awamu n'obuyinza okukulemberamu eggwanga lino.
Oluvannyuma Museveni azzeemu okulambula eggye ly'eggwanga wabula ku mulundi guno ng'omukulembeze era ono abuuzizza ne ku bagenyi. Ennyonyi z'eggwanga nga ziriko bendera ya Uganda nazo zirabiddwako nga zibuuka mu bbanga oluvannyuma lw'okulayiza Museveni ate n'ab'ekibinja ky'amagye g'omu bbanga bwe batyo nabo ne batandika okwolesa obukugu. Akulira ekkanisa ya Uganda Ssaabalabirizi Stephen Kazimba Mugalu ne Mufti wa Uganda Sheikh Shaban Ramadhan Mubajje bakulembeddemu okusaba era bwe batyo basabidde eggwanga ku biki ebigenda maaso n'ekisanja kino okubeera eky'emirembe. Let there be peace amongst us. Let there be peace amongst our neighbors and neighboring countries, especially in East Africa and Africa at large. God calls us to be an educated nation. God calls us to rebuild humanism into humanism using our education. Oluvannyuma wabaddewo okukumba okuva mu bitongole bikuumaddembe eby'enjawulo omuli poliisi, amagye ne poliisi y'amakomera emanyikiddwa nga prisons. Mu kwogera kwe Museveni ayaniriza abakulembeze banne okuva mu mawanga amalala abasobodde okujja ku mukolo gw'okumulayiza era bano ye kennyini yabanjudde era nga ku bano kubaddeko Felix Tshisekedi okuva mu ggwanga ly'e Congo, Uhuru Kenyatta okuva mu ggwanga ly'e Kenya, Alpha Conde okuva mu ggwanga lya Guinea, Salva Kiir okuva mu ggwanga lya South Sudan, Gyangbon okuva mu ggwanga lya Namibia, Nana Akufo-Addo okuva mu ggwanga lya Ghana, Emerson Mnangagwa okuva mu ggwanga lya Zimbabwe ne Mohamed Abdullahi Farmajo okuva mu ggwanga lya Somalia, Evariste Ndayishimiye owa Burundi nga kw'otadde ne Samia Suluhu Hassan okuva mu ggwanga lya Tanzania n'abalala bangi. Museveni ayogedde ne ku nsonga y'akatale ka Uganda era n'ayogera ne ku mugaso ogw'okwetereeza mu byenfuna. Patriotism, loving Uganda and rejecting sectarianism of religion or tribe as well as gender chauvinism. This is, among other reasons, to ensure that the united market of Uganda is available for our producers without any hindrances such as multiple taxation by the different local governments. Museveni avumiridde n'abakulembeze abamu okuva mu mawanga g'ebweru abaagala okweyingiza mu nfuga y'amawanga naddala Uganda okubasomesa ku byobufuzi, kyagambye nti kino tekyetaagisa kubanga buli ggwanga lirina ebyobufuzi byalyo. When you see black people suffering almost everywhere the black people are suffering. You put on TV, you'll see black people suffering all over the world. In Africa here, they are suffering. In the USA, they are suffering. In Brazil, they are suffering. It is partly on account of lacking this center of gravity. Yoweri alabudde abakulembeze okuva mu mawanga ga Afrika era n'ategeeza nga bw'ayagala okutereeza embeera eno wabula n'avumira n'ekyamawanga g'ebweru okulumba n'okweyingiza mu nsonga za nga bwe gwali mu ggwanga lya Libya. The situation in Libya was created by the arrogant and irresponsible actions of some actors that took actions that were against the express position of the African Union. I can reveal to you that those actors had a narrow escape. We defeated the racist whites in Southern Africa. We can defend Africa if we act together and act right.
back to Uganda. Museveni ng'afundikira ategeezezza bannayuganda nti akalulu kawedde essaawa eno y'entuufu ey'okukulaakulanya eggwanga. Museveni yafuuka omukulembeze wa Uganda mu mwaka gwa 1986 oluvannyuma lw'okukulungula emyaka 5 mu nsiko ng'alwanyisa gavumenti ya Apollo Milton Obote. Nze Hasif Sekiwunga ku STV Select Ey'enjawulo.